ino sala kendi ogisuba entandiko ekifaananyi egenda maaso saagala ekendi olwayo tolina kusoma mwana mulenzi ono tumwesige John ate nga tumwesige John tumujjukira mu firimu nga Iten Live Lakayi eno efirimu yaabwe ey'omulembe nnyo tuyina John Bosco mazima ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kino kyo kina Uganda kyetandise mulambalamba era nga sala kendi osubwa ekyali ntandikwa mutabani siwe tata jendi osuloti ovaawo ddawa byotya yewe ikolejo kana zambuganda ebulungi ekyatandika efirimu gye tulaba yeno mwana mulenzi ono Okili Alonadi mu firimu yetandiseyo mulembe Okili Alonadi Emisambwa emikumi y'efirimu gyetandise mulambalamba ate nga Okili Alonadi tumujjukira mu firimu ereeyo Iten Live Lakayi ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso John Bosco mazima yakoze ku byentambula byonna kakati no kutandikwa tulengera waliwo omuzadde bambi abadde ava okunoonya ekyokulya naye ate ekyamala amanyi okudda ewaka nga ne baaleeteddako omuntamu omwana embeera si nnungi obedde amanyi njala kati ate omwana wuuno obulwadde bugududdewo Okili Alonadi yakoze ku locations ezazanyiddwa mu firimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso omwami agenda okuddeeka Sekatawa Siraje yakutte firimu eno yadde ku kamera ate nga edita waayo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Okili Alonadi ye producer omwana embeera mbi tugende mu ddwaliro naye nga akasente tewali n'asooka agenda lekendi yeewola akasente Sekatawa Siraje ye edita wa firimu buli kimu kyonna kyolaba ku firimu eno Sekatawa Siraje yagifudde kyeri era tugenda maaso Okili Alonadi ye director waayo ekyatandika butandisi era tugenda maaso mpolampola okumanyiza osente mukolo wa leero katuddeko ewaabakola entegeka businessman sente tezikyawera abantu tebakyalya bikomando abalya capati ebijanjalo nti abalyamu supu bizinesi nzibu nnyo ennaku zino kati capati y'ebitaano balina ogikendeeza tugenda maaso namunywanyi nyamba namunange wakasi birungi ate kikimufiiriddwa nedda omwana ye mulwadde mulese yeesika asambagadde awo entumbe nezeesiba sooka ompe emitwalo 2 kati bagambye gyoyisa yonna sente zenina zigenda mu ŋŋano oŋŋamba munange sooka onyambe tasobola mu bw'omwana wange kwegayiridde bambi tevaawo gweri bambi emitwalo 2 afazaali omuggo gumu yabanja zizza gundi luli watema akakaaga kange genda nviira musajja wattu omwana ekamuye omukyala wuno ali mu mbeera sinungi nga womanyi embeera y'okulabika ndi obulamu oyiya buyiiya ennyumba y'abamabuloka yagaana basula mu makooko kyokka akaana kakano kekyanze ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso omwami gye yagenza okulabika ndi ayiiya akasente kaganye yazza birango tugende bugenzi tugende mu ddwaliro omwana omusawo tumugaye ejjanjaba ng'ali kusuwaddirwa amanye nti ajja sasulwa afazaali tunaatoba n'omusawo kati kye bakola addusa omwana mu ddwaliro ajjanjabibwe naye nga tebalina dde 10 tebalina dde olw'ataano misinde Isaac a businessman egenda maaso bosi ebintu wabibala obulungi nga tebikola abyekwatiramu juzi mwasiriza sumbusa wano bagenda okubala kawonga yeekutte kati akwata mu bosi ayina kaliba wa capati
Aina kafulu wa chapati ezo asiika dazini omulundi gumu. Tagala ebyo. Tugenda maaso. Egenda maaso bosi wali nnyo. Sumbusa etandikira mu bitano ebisatu yagigobya jjo. Gundi tokaza chapati ezo. Kekereza butto gutakamu ne kumazzi awo butto kuba kati. Kadumula bakongeza. Ali wano. Yetu mwesige jono ligino nemuzi. Era nga tumujukira mu ite na live. Eyera kai ite na live lakai. Nga kuwerezanga kali abuguga. Chapati ezo. Kuiva naye mugundi nakani chapati gira lumutu agaye dazini aina kaliba wa chapati. Ola wazikyusa. Alinga wenjula amatu ozanya n'okuzanya. Kafulu wazo wa kafulu wa chapati. Efirimu ekyatandika butandise emisambwa emikumi gye tulaba era ng'evuddemu emizi video nga bulijjo. Kanda engano mukaaga zigwewo tulabe nga tutusaawo ku musanvu awo. Yegenda maaso. Kakati mutaka tumulengedde Isaac ono kalyabuguuga. Kalyabuguuga. Namunange wagize luli nembadde njagala nnyambe. Mbadde ngize tulabe ng'obaako era engeri gy'onnyamba. Ye mugagga w'omu kitundu. Ovanga okuba nti eyo bizinensi bagirabanga musajja wa diweya. Munange nja kuzza ssente. Kati kyeyakola teyamumye essente ng'amuga nyamba ku ssimu ndabe nga nkuba nyambibwe. Bamuwadde akanamba k'essimu. Omwana yalwadde bubi nnyo, essente zibadde zakuyalengera essaati ensawo. N'essimu ye yazikaboyazisa okubaako engeri gy'alina okkuba. Kati kyekola ng'akuba ssimu nkoye embeera. Siweewano. Bamuwadde akanamba gy'adde mu ddwaliro nga abaako gy'alaga. Kakati wa gye bamulagiridde awayinza okuva obuyambi obusinga bwonna. Mujebale. Nze mama. Tugenda maaso. Kakati munaye bandagiridde wano. Ne baŋŋamba gwe kamala byonna. Yegwe senkulu byonna. Namunange yegwe kabonaawo oyo. Tawanya. Nkola emirimu. Munange embeera enkubye. Ne baŋŋamba munange emisambwa gy'emirembe gituddewo. Emisambwa gyamutula mu matama ne maaso. Olaba era nga yalina emikisa gyonna. Namune mbadde nyawuleko endo nnyamba. Omwana. Abaana mwana alwala. Bwe masisuza enjala mwana yakolola. Bw'aba takolodde owulira enjoka. Tuyasuza asambagala bwagenza okkeera ku makyanga ebisinziro bizimbye. Tugenda maaso. Kikutwalidde ebbanga ki ekintu ekyo? Lengera omujjanjabi. Bbanga ddene. Ebbanga lyembeeredde mu kubonaabona simanyi. Era engoye zonna olaba njiya buyiiya. Engoye webe saati twegamba tekijiko ekiti tekigikandudde. Afazaali yeeyuza ekiro nga yeebase. Nekinkakiriza okutwala ebbanga eddene nga situuse oluusi mmala n'omwaka. Kakati omala ebbanga ki nga togenze wamwe? Omanye ewaka eyo baleeta obuzibu nno nayo. Musulirira abantu abo nate munange babeera banyiivu omuntu ofuna wakadde n'ogenda n'obalimako. Alwawo genda mu kyalo ekintu ky'okusuula abantu abo si kirungi. Musawana wa mama Fiina. Tugenda mu maaso. Kakati ekyo kintu kitono nnyo k'otuuse wano. Wano byonna bijja kuggwa kati sooka ogende mu kasenge k'emisambwa. Fiina siremererwa. Mama Fiina. Wano ye tayinza kulemererwa. Nze ngenda kutereeza emisambwa egyali gyanyiiga emizimu gyonna lubaale n'amayembe gajja kuddamu gabuukebuuke gwe yingira buyingizaawo. Ebintu ebyenkugambye toweerabire okola kyeggambye era togaananga okulabika nti ogenda okulima ku bantu abo. Kakati tuddeko eno waliwo aleese amagi agaleeseewa. Ensi ya leero yataama abantu beenoonya gundi gwe era atanezuula olabye. Gaweze katulabe gaweze bibiri ebyo kati okugeri gyewaayo amagi ng'ekikeberwa kyova olaba abasaba banyirira olunyirira talina ne ogenda katulabe balina jjejjembe. Kyatandika butandisi era nga tugenda maaso
Emisambo emikuumi ye firimu gye tulaba. Ejajja. Iringira kukulako. Ke tulabe. Munchikoleko. Ejajja. Embeera engeri gy'eyinza okutereera bw'asembeza amagi tebagaasa. Tunuulira gawera gano nagambye 120 ge gaago. Kati ndaba nga aleseeyoko. Ejajja nnyini. Yenga bolese gye n'emyaka gyo. Ejajja. Yamutumye emyaka gye ge magi. Kakebene. Gwe ate enfunyebe gye tulaba kintu wakoze otya? Mwana wange. Wangi jajja. Mwana wange biki? Ogenda okugira nakani. Mugi mwalimu enkanago. Enkanago zagoberedde. Eno yirizi. Olabye? Ebadde mubuze. Laba obujjanjabi. Njirabye jajja. Mu magi galeese mwe mubadde egundi. Tugira. N'amagi gasoose manju. Okuwaya akadagala. Ejajja. Kati eno yirizi. Njagala obukadde 3.5. Ulira okujjanjaba. Yirizi ekuliddwa naye webadde waliwo ebbwa. Kati olina okujjanjabwa. Oba si ekyo nkulekerebbwa. Kati emiliyoni 3 ezo jjanjabwe. Jajja ninamuka mu kitundu wandibadde osalako. Nsaleko leka ebbeere. Ndireka olireka wano. Miliyoni 3 oba si ekyo nkuddiza eyirizizo. Tombulira. Misambwa mugikooya. Jajja saliraako nkuwe zino. Nagambye miliyoni 3 oziddaawo. Yirizi bakuwa namboba ya kitundu. Miliyoni 3 zayagala. Oba si ekyo fuluma ndabe abaddako. Gwe bagaye n'asula kugwa muzukulu omu. Ziriko simu. Zisindikire kasimu kange. Jajja alina simu ya mobile money. Saako. Saagala ebyo. Ate bw'ozirekako zonna yiwako lumu oba 3 kitundu yangu atolekaako ennusu. Eyo essimu eba efuuse ya muzizo. Pozi oyagala ogende n'omuzizo. Neyanze. Kwata. Ogirabye? N'amuwa eddagala eddala. Erina okuleka nirimuyamba ku nsonga eyo. Efirimu eno ekyatandika butandisi. Era nga tugenda maaso. Pulira jajja. Ate osula tonaabye. Wulira obulombolombo. Egenda maaso. Mapapa tumujjukira bulungi naye muyite na live. Rakai. Eddagala agabira ddala. Tokalaga muntu yenna yadde mukwano gwo. Egenda maaso. Yadde bazeewo. Owulira? Pulira jajja. Abadde nga tazaala aweereddwa eddagala kwegamba eddwadde limutuddemu n'abaana limuggiddwamu. Aweereddwa eddagala eddala erina ogenda maaso n'okuleka ndirikola ki? Limuwa emikisa mu maka ge. Biruyitoyito. Kakati nkuwadde oluyito oyitenga nga bw'ofunanga. Saagala oyitenga yebadduka. Wagambye tolina basajja genda byonna ebizibu byejjeko. Yita abasajja bajje. Yita emirimu gijje. Owulidde oluyito luyita. Yita nnyo. Sajja baagala muntu umwe bakidoomoole. Yaga obafunye. Era omugenda kufuna ezzadde. Wuliriza. Tewali mwezi gugenda kuyitawo. Gonna nga tofunyire buto. Engeri gy'adde tazaala ayinza ofuna embuto 3 mu wiiki emu ku ddagala lyamuwadde okufuna olubuto. Era bw'otadda tujja kulaba ate engeri gy'oyambululwamu endala. Ekyo jajja mwene ajja okikola oyambululwe naye nga kyemmanyi kati weetooloddwa. Kati vvo wano totunula emabega mpozi onoonya yirize kuwambale. Totunulayo. Tunulayo. Egenda maaso. Bajjajja b'ennaku zino ku mulembe guno ogugenze maaso ngaki. Kakati jajja alisivinga mobile money oba ozannya. Katuba tuli awo ngalo musota 10 ezze. Musota 10 yino. Waliwo abazira bange ebirooto by'entiisa. Omanyinga omulembe gw'abajjajja baali babigaali okukyama ewaka. Bw'obaako ky'olengera otyamu. Kati ogenda okweregereza. Mbeera wano ne Sitole ki mwana? Ali wano. mbeera y'ensinga bw'ogimanyi. Kakati waliwo omutakazi alina gwanoonya. Semanda. Angambye ali wano naye. Owange mpaye 15.
Erinnya lya muntu mampaye 15. Ati ze byemanyidde. Ko yendi ali gwononya. Ayiza kampaye 15. Kumbe yonkube Kaliso gwe banonya Kaliso yani. Ye mutakola jangu okwewola sente. Motoka ya Jordan mbasi bitegeeta. Nze kugambe mmoroka Jordan. Jordan yangambe ali wano mmoroka naye mmoroka ki? Abavuka bena kuzina. Kyogamba sente napangise motoka. Jordan omanya Jordan elimu yayizo opa yafuna sente napangise mmoroka. Jordan tayinza vuga mmoroka. Jordan yaliwa. Jordan ye Kaliso yalamani the brass material. Kadi brass material. Jordan nagule ono agamba zanonya Jordan mugagga munne. Kalya buguuga nti Jordan tayinza gula mmoroka ni kamukubiri. Kuba kyemanye mmoroka ya Jordan. Ogenda kuba ye musisi wa sumbusa Isaac kalya buguuga tugenda maaso tumwesige John oligino nemuzi. Oli mu mmorokayo as in Ipsam wangi no zukayo je vayo ne webaka bwe basiba otyo naawe ekintu tolina kukyebakiramu otyo. tunule Gwe ono esimu gyakubya mbuzi oli mmorokayo Jimmy soko lindeko kadi samanda ogenda okulengera omusajja wuli ava mu mmoroka kalya buguuga yatyamuko omusajja ajjongo mwewolangako 5 omanyi waliwo n'abantu abaagala okubeewolako wadde baba tebawa ng'oli awulira bulungi nga bamwegayirira nga lyessanyu lye laba eyali yeewolanga 5 kati yawola obukadde njebale mukulu gwe stole gye tuli mugale muli mutya baaba esente yeggwe naye amukwata kawulira baali fresh and clean nga bwe kiri storage atiddemu naye engeri gy'abadde yeebaseemu yalowooza tannazuukuka ebyalaali alaba yeggwa are you the one ombuuziza emirundi egiweranga ki yakambuuza emirundi gyejjo wuno yali yawala n'essimu esimu wuli alina essimu kati yeggwe wakyusa n'engoye gundi naye nammwe mulimba esaati gy'oyambadde tekuli wadde ekituli amumanyiddemu eri enkola yakandulwanga nnyo yakandulwanga engoye zaabanga nkandule sente twafuna aye sente ddiriwo twajayitale twaleeta majja mwana gwerawo owunya n'obuwoowo gwera gwalemera mulangizo nkuwulira owunya kalalume lya sumbuusa duula era naawe toli bubi kale wina n'enviiri olaba enviiri zirimu nereerwe naye muganda enviiri ogololangolole ojjagira naawe ekintu yogera nga tokwatako nze kuba wendi kati ate ondaba ate ebintu bino tekisaana kulera nti muganda wange agenda okulengera abali wakati naye buli ludda gy'atunula okuva ku kigere musajja alinnya emitwalo 2 awo owulidde kakati kalya buguuga nga bamuleeta kino kikuyigiriza ki bajjanga okumwewolako nga tayagala kulayika ndi ayamba egenda maaso efirimu egenda maaso era nga twagala okumanya ludda abajja bigwera kakati omanye okutula mu banongola atojjamu ate nga bulijjo ku kyalo eno nno seba adde awummudde alidde kava mu buddo bw'awummudde kumba abawummuzi abatuufu batambula ate n'ebikola sente ddiriwo omanyi sente we zijja enjeru zibaawo yafuna dde enjeru eno y'enjeru ye omanyi asajja ennaku zino banoonya nnyo enjeru tebakyala nzirugavu ezo enzirugavu tezikyalya sente z'abandi sya gyewala n'omudugavu afuba nnyo afazaala akakongovula akakuusa sitiiru naye nga ye kaba kalina kyamuka kakati mutaka ennaku zino atambula nanjeru ye Jordani yolya yeewolanga 5 ng'agenda okuleka ati ajjanjaba omwana leeta ebyakabi agenda oli amanya ge batumya ebyakabi kwe gaamanya g'ebyakabi tabitegeera tugenda maaso batambuddemu ng'abagagga ate omuntu waafuna ssente era atandika okulaba banne we bazeefaananya bw'aba abadde wa ludda era avaayo mu byaluddo nadda mu byaki mu by'ebyuma biri ebirala kwega omuzeeye guba gwazaala nga weeguli oba abadde wa bupapula era ogenda olaba ng'akyusizza ngazze mu byuma ate ebirala ebyabagagga era kati ate oba akapapula gy'atya yegenda maaso ebyokunywa batumya baketi baleese ka baketi
laba ecupa ezitamala gayimirira buli masaga bbaala ze baleese ate si bino mbu bya tooti. Ecupa waliwo ezizibukula emimiro n'eziziggala emimiro. Ecupa kaakati owasumbusa talaba magoba gaaweza kugula zino era kyova olaba emboozi ayagaagira n'akanikalayiza abotoka tamanyi kijja kitya kuba kati bano bba alaba ate ebintu biri mu kala gy'atamanyi agezaako okwagala okunnyonnyolwa. Efirimu egenda maaso naye nga nagambye Busega Film Productions nga bulijjo be bakoledde firimu eno omwana mulenzi ono Sekatawa ate nga abazanyi baayo okuva mu bibuzaabuza Film Production Uganda ne baana mmwe mulimba mutuvuzeeko nnyemmoroka leka naawe omuganga akyusa n'enseka omanye omwavu enseko ze ziba za bukule bwaseka owulira ng'omukebe ogugudde kati abagagga aseka kigaga asekanga nseka amagye mulukufu ziba ssente kakati kalya buguuga. Omanyi omuntu bw'abanga yakolera ettima ate gwe tomusasuza bukyayi. Kati omwami ono kye yakola ye ng'amugamba jankutwale nze banfuuwako ettaka. Ettaka lye lyali linnemesa okulabika ninkola ki mbeera obulungi. Kye yakola ng'amuleetewo omukugu atereeza emisambwa. Bagundi mulekeraawo okuzannyira mu kintu kye bayita ebyobuwangwa. Ng'oyita ebyobuwangwa sitaani baali babidduka just kulima bijja by'abajjajjaabe. Yajja nga n'akanika n'akalaba nga talina nakatuulako naye kati munnange ono mbadde muleese kyali wange naye embeera si yagira engoye akanya kufunza buli lunaku kuba ye buli ssaawa asala esayizi asala kiki munnange senkulumandwa nankulumandwa munnange kabona ebintu nkola nze gwola basumbuusa nsiika lyato buli lunaku kawo tufumba ndebe nenkola okuva ku makya sente siziwera era mpaka munywanyi wange ono bwaŋŋambye nti yegoweka ayinza okuleka ndi onnyamba kyendaba emizimu gyebamu eminyiiku kyogenda okukola emizimu baginyiiza naye embuzo gyo tukwasa emizimu. Omanyi nti emizimu mwaginyiiza. Omuzimu gwali gugambyeko ensujju n'oleeta akatanga genda ali eri weegayirire yingira awo wabangayo empi byonna byonna obyogeranga yogera ebizibu byo byonna wano tosaayo ekigali kigalika osaayo amakula n'okulaakulana nabannange bajjajja munnange naye munnange nga munkubye mba muzisobodde kakati nga mbonyeebonye nnyo lwaki simubanga n'ekisa bajjajja kakati munnange munsaasire yenze muzzukulu wammwe mugunaakani era mbe nga ntereera nga yeegayirira kalya buguuga bwe munansaasira nenfuna essente ndyokudda ye maama ono omutuula ku mukalakaasa wa Kitege munnange mbadde nyala neebaze. Omanyi kiba kibi nnyo genda n'oyambibwa n'obaako ate engeri gy'oweerabira kale no yajja yeebaza buli wajja era abeerako amakula galeese. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati omwami ono baamugamba ki? Baalinga tebagula bisolo waka ate ng'emisambwa gyagala nnyo okuwummulira mu mbuzi kati embuzi gye bamugamba okussaawo jangu emirembe gye gyonna n'okubbululwa okulabika ndi yayongera okutereera yayina okutwala embuzi ku kika egenda mu maaso. Kali nga tajja wa sengaawe senga tadduka asammuka munaye ensanyusa okulaba ate asi yakulya ate senga oyina woolundira era ngambye kandeete senga olunde gwate waffe wataabanga mbuzi kuba njagadde embuzi eyo efuka entandikwa y'okulunda wano
Nawo bamanyi. Nje wale senga. Tuleko wano. Senga. Nkwenda idde sigenda kutuula. Ulira. Ekizibu kyange. Ebadde embuzi eno. Yendeese speed. Embuzi ogira senji. Senga ngaalabika kugimanga. Kituufu. Ate nga bagambe ya misambwa. Girabirira ate nze tommanyi. Nja kugirabira. Ola senga. Obula musibe bulungi. Ogenze. Musigale bulungi. Tugenda maaso tumujjukira nga mukyala mapapa. Era mu Eternal Live Rakayi. Efirimu egenda maaso. Bibuzaabuza firimu za Uganda. Be bakutuusizzaako firimu eno. Tumulengera mwana mulezi ono tumwesige John Oligino n'emuzi. Era nga tugenda maaso ne firimu yaabwe eno. Embuzi gye baleese. Kati ogenda okuddako eno. Nayigaga ali wano. Kakati Nayigaga ali Tumbu. Ali Tumbu eri much older. Agenda okulengera nnyina. Ne waba aluka mukeka abagulaamiriza. Egenda maaso firimu. Efirimu egenda maaso. Ngajja wa nnyina. Maama. Nze njagala akulya ku kibumba. Naye Nayigaga nga nze nkigula. Maama olubuto oluyoya kibumba oli mulwadde. Nze nakutumbusa idi. Nze kyokka ne maama olinga atabeerangako lubuto nze mpira nyala kibumba. Laba omwana gwe bakuza ekyejo. Omwana ankubye akatabalwa. Nze maama va mu lwali gwe bagamba bw'ofuna olubuto oba ondeetedde golodi. Okimanyi nti okuva lwe wafuna olubuto wayongeramu ne kundya byonna kubonaabona onkaala akalenziza emisubwa ginzize ku nakani omwana ku nombonyabonya genda ndibadde nfunamu essanyu yamukuba oluyi ku lubuto oba luva mu stupid bogus noonya n'ensanda gondi wano nyala kugirayo kyaki mu mbonyabonya nyini mundabisa emyaka gy'atalina gy'alabika baana kumubonyabonya kimusaba ekibumba. Stupid. Sente yonna. Nzoba mbakolere ki? Mbakolere ki baana mmwe? Nzokula abaana bamazeeko emirembe maama ono. Sobukeeka bwesubira mu sente zibatwala ku ssomero. Ne ku yamusindika ogenda osoma omwana yafuna bufunyi mbuto. Obwedda anoonya luyomba atera abalyeko emmere kiwedde. Nze kanzireyo neebange. Maama ngadda ku mukeeka. Omwana ngaddawo okwebaka. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Omwana yalabiriza nnyina n'apyansuka. Omwana apyansuse. Kati kiwala kye kitonga kijja. Ate byonna bikula bukuzi bw'ebityo. Kyokka maama obeera awo siba ku mukeeka buli kaseera. N'obeera awo toyina. Omwana nze gwagamba butaba na makulu. Olaba abaana abatabuulirirwa. Bannange. Noono olufuyiridde amabeere atandise n'akwata mu mbinabina simanyi empato wato. Alinga muti gwa ssimu. Binsaze. Abalenzi b'oku kyalo tebakyamuteera bikozi. ez'abantu lwaki mwagala mwana gwe lwaki mwina empisa ng'ez'enkoko temwina mpisa z'abantu ez'enkoko zezifaana mwana gwe sebo n'okinala ku nze olinga akinala ku muganda wo weerabidde nti nze mwana gwe nalumwa n'enkuzaala naye gwe nekyo yafuna napi jafuna olubuto ate oliko yafunye olubuto ng'endo kakasandi gwe tolufuna kuba abaana mwembala emwonooneka mbuto nawe bwegenda n'okubeera gwe oba ndufuna n'endufuna onaaludde nawo ani kati lejo genda eri mukaso kadi sooka ogenda olabe kale wagule ku menvuulyeko omale olabe ng'ogenda ku luzzi sigenda ku luzzi ndagirira wali menvu nja kulya naye amazzi ajeemye bwe mwana gwe toddamu kunzimbiza ndeka toba gazimba ne gazimba mbadde era we gazimba naawe gaba gakuzimba laba abaana batalina mpisa abaana kiva ku mpisa engeri gye bakozizaamu ekyo gye omwana alinga komando maama alinga ye prison ovuwo osobola nnyo kiri wano n'olyoka okigaana ekinyenye enkolokolo
yegenda maaso ono ategedde ku linzi siddaayo bwe bitwe bitandika ng'ebisaaga sijja kuddayo naye ng'atagenda kuddayo lowooza yaani yenjeru ya Jordani kale kumbe Jordani akasente bwe kaawera yafunayo enjeru kati engeri eri gye yali enzirugavu gye yazaalamu omwana sayinsoka banne mwana gwe kimanyi banne olwo obedda ndi wano banne nkuteeze nga nze nankwesunga nga mbaga okimanyi mponye owonye eki okimanyi sidda wa maama muwonye ng'asaaga kumbe omulasita awo omuleetedde bizibu n'agamba olindeko nga bwe tuyiiya kati ate omala gavaayo bw'otyo omuyinza n'okugamba okimanyi olubuto luyinza okuba si lwange mala gavaayo bw'otyo olubuto kiyinza okuba si lwange ovaayo otya nze nyakunfunira wembeera tombuli ezo sitolezo enjeru ekaaye omanyi maama oyo ayogera bingi naakwogerera omwana ndi muzaala yeesulisa nedda nze nyanfunire wembeera nyala nfunire bebe kati ali mu lubuto yaani suga mulindako mu wiiki ng'emu ogiruddeyo wa maama wo kale nga bateesa omanyi ebintu byonna ebisinga bigenda nakuteesaganya yamugamba agenda mufunira wabeera kyalina okukola kwe kulaikadi abeera mugumu ebintu bigenda kutereerera ddala katuddako wa muddu wa Mungu lwaki ensi eno gyeraga ebisinga ekubangwala na tteke nagisiibye sijja gisula va ku byennyingo kakati nekimusookayo kumbe bamuziga kikusooseyo tukulabye alinga gwe batalabye kumbe yalabiddwa dda kati atambulanga atanatwala kumbe atutte bamulaba kakati majambebe yali waali basi ono ayiyiza omukuto kumbe owengu alajja mutabani mukulu wanje ogyebale ntyo gye muva ne gye mudda tuva eri tudde eno bw'ava gula kikajjo oba kigula okiguze oyina lisiiti yakyo ate bibaako lisiiti naye ng'okiguze muli okakasa okiguze oba wayiga okubba nkiguze awo newe obuuza maama Nankanja mubuuze okakasa omulabyeko maama Nankanja maama Nankanja bafiiriddwa jjo tannaba kudda ongamba ova gula kikajjo kino kukubira enduulu bakumweko ebirevu kati musajja gwe kikajjo kyensasudde se ozirekedde ani gwe njagala ondage obubbi obukujjudde mulaye waatunulanga esalambwa era ndadala mwana wange kikajjo nkiguze nkiguze okisasudde badde ngenda kuleeta sente muddu wa Allah banekisa toli kubwangu sente kagire tulabe Nankani ndeete sente oba nkutwaleyo weewole bulungi waliwo emiggo kati ekyo kyengambye nti oli mubbi seganye naye kale mbadde ngize mubugizawo weeyiya okakasa weeyiya bansonyiwe tugende bakusonyera eri dwawula jangu bambi seya mukulu yitawo bamuzaayo nekirayo kandi emiwunyo gikomye wabanage natandikalaaliyetekwete muntu alatwala bastade stupid bogas siruwalireeyo ate omubbinga nja kulaba omanyi omubbi ng'anaayuza agenda akuba enduulu abamugoba kati goba omanyi nti bagoba mubbi kumba azikuba gwe baliko agenda azikuba walaala
ebikajjo byetujja emitala siba abadde atutte ate okumanya omwami oli muze adde afunyemu ekisava ssebo akulekera loosi ennene n'okyewuunya kakati tuddako wa Jordan oluvannyuma lw'akaseera nze nyala ate atalina nnyo kerere ate enjalo zino tulina zeegendereza nyatu ng'aliwo emirembe esaabaana buleekaana ale bwana buleekaana bweminyira saagalawo n'amuleeta kati mbadde nfunye wano huwa odda wano oyo ye luumuyo tebanga onsaagisa banaye neyanziza switi neyanziza kibeibe bubu najja amufunidde aw'okubeera awo olubuto lujja kkula naye wali lubadde lwayimiridde otambula amufunidde w'abeera naye nga maama w'omwana ono nga yayombye abaana bagenda ku ssomero bafuna mbuto bamuddamu bubi abaana tebakyategerekeka yamuteredde mudda ate abayaaye bagezi yasoseemu namboole ebirala bye binaabasanga kubanga alina okubanga amaanyi asinziira wano aganaagula entebe kale nno yasanyuka nnyo n'alabika ndi awonedde ddala ekizibu ekyo maama yali afuuse maama ng'afuuse ekirala naye nsonga omukwano sinateeka mu bintu naye tumekwata mpolampala kyali temuli bintu netugenda sooka tufuneyo fulaska ebikoponga 3-4 wali okimanyi nti omukazi bamuwasa kulya kubanga kati pulaani zonna oziwulira tayagala nnyo bya bumeeza kuba enjala tejja newukameketa naye fulasika ezo azaagala ebiddishi ebinene ebitereka ennyo kakati Jordan omukazi ono gwalina egenda maaso naye ng'onaye mweraliikirivu kuba omusajja gwamanyi oba gwaliko akimanyi nti alinayo omukazi omulala owawaka ng'amusuubiza ebisinga ebyengera ebirungi ng'omubisi gw'enjuki omanyi akaana kano kyokka bagambanga mbu ndi malaya sizaala omanyi bwansamba mbukamuyujja kaana kalaluba dda luli awa kaana kansimula ku ngufu kakatuddako ewa muddu wa Mungu embeera yakyanze jjo teyafunye kikajjo kakadi yasibira wasenga embeera mulimu abantu beekuba taekwondo agenda okujja wamu itasenga ono yanimpaddeyo ku gundi nenywako omusajja embeera emufuukidde embeera senga aliwa omanyi okuba ku kyalo nga mulineyo ennyumba mu abaakabi senga taliiwa ate ono omusiraamu afunirawo ekiddako senga taliiwo senga taliiwo senga toliiwo enjala ennuma senga toliiwo senga okimanyi toliiwo ate nga senga gwe kakati embuzi eno gye baleese ya lubaale omusajja ng'agwa ku mbuzi ya lubaale tetumanyi lya jjembe ki waliwo okwebigika n'okwebagajja kati yeebigika embuzi anasanga maddu wanuwe eyo wanuwe owatodda oyayisenga ajja kati alina noonyekuba eddala oba omusajja yagenze n'embuzi yasengaawe wavudde ku kyasenga embuzi bagiwonganira Misambwa ye ng'ezitowa kumbe mulimu ejjembe erigituddemu ejjembe erisitamye mu mbuzi titumanyi mayembe ameka omubbi tafa ku buzi temali egenya egenda maaso kakati tuddako ewa Jordan gwe musajja
negwe mukazi gwenkulabidde ddala olayika oyina ekikutawaanya. Kumbe okuva Jordan lwe yafuna enjeru mukazi we wewaka yasalawo amuleka atunulire ddala ng'oluyi. Laba omwana agumbye ng'engolo. N'enkoma we waka n'otanfaako. Kyova olaba oluusi sidda. Nze musajja gwe kooye. Kubanga ne gy'otambula obwenzi obukujjudde obwo oba otunogenda n'ogenda. Kati gankubuulire wano sinze nkoowa gw'okoowa. Ndowooza olina ekikuwaga kale sebo. Kaakadde omukazi naye yatabuka. Gwe ddanga ng'okoma wano otuvumavuma otusamba. Wama bebi jangu. Omukazi alayidde. Omusajja byabba malako emirembe abalyako emmere. Akameeza tekakyawera. Eyo ne tuvaayo. Waliwo musota 10 yino. Mulimu ababi. Olengera mulimu ababaya bali be bagamba. Olabye? Atunula sente atambula bizike byokka. Njebale mubuze nga gye tuli tulabika muganye tutya mubaawa ewa kusomera era ndwangayo mupulepsi nga mayo noyitawo ngaalo oli n'okanyuga akayinja ekikulu namuneera amasimu maama yagagaana naye kale obanga nfunidde gundi galakisi gye bagamba nawe maama bajagaye galakisi enjikweka naye katooki ngaewoggana katooki egamba tululu ate galakisi egamba sobola okusomesa kati nze ne wagobeera nja kuweerera naye munnange maama oyo nga mukambwe kati kyogamba ate zimugenda gimulaga yennyoko yagenda okumala byonna yalibayo nnyoko maama tulabye maama ku kyalo bamanyi nga komando omwana we yasooka yayonooneka n'ava ewaka kakati omubanda atambula nga agenda okumpi naye ng'akimanyi ayingira ki ate musote beekuula kazi oyo yaŋŋamba akabazzi musiru gwe kulw'okuba muvuga entuumo z'emmoroka ssebo yakuula eri eyo ne tuvaayo abadde ali ku mwana w'abandi kaakati kalya buguuga afunyemu obuzibu munnange embuzi gye natwalira okuwa emisambwa ate embuzi teyagenze bugenzi simanyi oba embuzi bagisa mu mudaala oba embuzi batunda ntunde naye bwe kiba kisoboka buli yagiryako ku mudaala afazaali enjoka ziyombe olaba okugira otya ogenzi ku mudaala okugula embuzi gye babba ofumba embuzi etokota kumbe ekwata ayisi eyandibadde etokota eyongera kwata balaafu ozambizi tujja gifumba embuzi oluma ku kifi naye nga buli wokiruma kigamba kale gye bigwera laba eyo mukulu we yabba embuzi eyo ono bwe misambwa gyamugambye dda senkulu mandwa kyolina okukola genda omugambe ate yetondera emisambwa omukulu w'ono yatwala embuzi muganda we yabba embuzi nga tamanyi nti ya misambwa kati makulu ga byonna alina okudda ne yeetonda misambwa bw'ateetonda misambwa emisambwa minyiivu nnyo tugenda maaso tusanyusa okulaba tutyo agaffeeyo ago negemuwulidde munange ensonga endeese munange nfunye abaana singo layini atabukidde abaana battu singo layini abaana abatabukidde abaana tebakyampulya bawulira singo layini abaana neyo bagamba kino bawoza singo layini omwana omugamba genda kuluza yanukula singo layini omwana n'omugamba fumba n'agamba singo layini singo layini bamuwutira mu buujo oba bamumirira mu mpeke yingira misambwa singo layini tumulabe kiki ekiddako yingira awo ono senkulu mandwa tayagala abazzukulu bakaaba kakali maama w'abaana bano ebyo byensabye bimala kati nkoze ntya kyemmanyi tukoze tutya ku kyokusasula kyateredde dda wegenda ojja kujja weebaze weekikola kyoyagala ng'ojja weebaze ebyawano si byakusaba ssente ye musawo ono atali mubbi kambateekeko ekufulu
njagala single line agenda okugamba nti wo wayingawo nga bamugalidde amuteredde akagulu mu mukubo ka amps. Tugenda maaso. Vaayo naaka niyo omukazi mu kaseera ayongera kusunula ngamba labe. Sajja ono nkoze ntya ayogera nange nakabyo nina okulaba engeri gye nkimaliriza. Yafuna enjeru baasi mwanange vaayo. Mukyala Jordan yataama butaami era yagamba Jordan tajja mufuukira zike. Kansooke mukuteerewo essana mwaliwulire eyo gyazungira oba abakazi be bafuusa abakazi. Njagala afuna ekizibu mu dduulu katuddako wa musiraamu. Senga ulire engizi omutwe me chichi leta amazzi aleta yogati entumbwe bola entumbwe wowe mama omutwe eriiso me tunulira firimu nagambye emizu video nga bulijjo era eno naye eyisa lugala tulaba kina Uganda. Wowe mama wowe ogenda owulira enduulu ate kiki ekigudde eri jangu naawe jangu kiki abadde ki wowe amazi yogati bwakata me wowe mama vayo kale mundekeredde kikyo enkizi tandeke enyindo amaaso emimwa agiveeko asala mwagwa tansalamu wowe omuliro gubadde ki awo muvivi mukundi kumbigale enkizi wakati awatuufu wonna mutwe nyindo leraawo enkwawo enkizi nenamwe mukwata bineesengo nyimye katuddako ewa Jordan ewaka yavudde yayombe naye naawe kumbe n'enjeru yasaaka kunsumbwa n'ebinsumu kati nze nkunyiziza olyo kontabukire naye Jordan ate zino enjeru sebo abeera n'amaloboozi nga 10 amanye eddoboozi lyayogera ne bbaawe ng'ataamye nze Jordan toddamu kuntaamira egenda maaso buli wajja Jordan aba yeesungiddwa naye ate olwaleero ne kirabika nti bamwesunze. Sebo lyamukakanya ne limuzza mu mbeera naye naawe ekikulu eka waliwo ebinsumbi alemba saagala nnyo kubanga munne Jordan leka naawe okimanyi nti omwana aba alina okuba nti munnange dole y'omwana wange maama naye gwe nojjanga okaayukanye wenna nojja okambira nga stiri waya ate ng'okimanyi nze nina okuleka nenkubeesabeesa. Kakadi Jordan ng'asooka akkirira gye baagamba. Jordan eka yavudde yayombera omukazi. Waawe Jordan yatandika miranga mama nyabo Jordan omukazi nga bakulabe kumbe omutezi obugirita Jordan yagenda okulira dduulu zimubabukirira. Wowe maama ddulu zange awuliranga ezigudde mu buliri. Wowe maama agenda owulira obugigi tozanyiranga ku kintu mukazi gw'oli muzibu nnyo maama agenza ogenda okuserengeta dde okwambuka tasobodde. Kiki
bamulwana bagenda okuva kiki ekibadde wowe gwe naawe kiki kyolina kikyawo bagenda okulengera wasibye tawulo wagugumbuka nga oyinamu misota gwe bawaawe maama kiki gwe omusajja omukoze eki akinkoze maama akoze eki naawe oba oyogera niga watagwani ogenda obuuza omuniga watagwani wawe maama zikyasobola mutwale maama wannange olaba okuswala obika ku ensonyi zigenda ekintu ekikutteko wanange kikutte wajjamu wawe maama namwe temumpalula mulinga abawalulazo walula ddulu zange tabbu firimu Begira buli kaseera abagaziwa takyagenda yawalulwa Jordan agudde mu kulakirirwa omusajja ono twalabyeko maama w'omwana ono ng'agenda okwawaabira abaana be bagenda nnyo mu balenzi ayagala amakubo gaziba ate nawe bakatwaleka naye ataddeyo ki kati Jordan tetumanyi kiki kimuleeze kuba wakati awo aleegeddwa era tulaba mulege atandise okutambula ng'ow'ebitege bulijjo amuyita ow'embaliga laba bananga atandise ng'asaaga musimanyi bamuzibikira yita wano temumpisa mu bantu bannange naye kale tugende weewaawo alinga alimu empagi ozanya n'okuzanya ggwe bamukoze eki agenza okugenda tagguse teyagguka kiki wabaddewo gya ampusi yagenda nakuba ampusi zireesa obuzibu so nga bagamba drive slowly yavuga gundi ndimba nga tayogera ogenda okulira situla omuntu ojja mukosa mpola kati ate ogenda okulengera eno wali wajja mpola mpola nkwata empola bannange temukwata amagulu ate entumbwe leka entumbwe bambi wowe maama we mundeeze kyekikyo waliwo amakerenda aga ate terijjembe lyagala likuba mu mpiso tozanyisa jjembe liri libanja bucwato ddaawo bumpiso olikuba taifuuni simanyi sisisi ne baleeta ebyenjoka ebyuma senga atabuddwa wowe webasa ekyuma wekiva kebeera muntu mbwentojja kikino kukiwowolo kulira kisike kundi kindi mukawuyi ayinokupima n'alaba kyekimuluma kubanga ffe kitulemye agamba mutwe kyekiruma omwana agamba mutwe gumuluma enviiri zisajjusa olulimi lumuzimbye mbu ebigere bimusitamye mbu amatama gamugwebe kiki kadale n'abasawo b'ennaku zino baakoowa okwogera amazima according to the microscopic injection and this one radiator kwega diagnosis infiltrating the diabetes now abatusingako bamumba kyetaaga tulabe nga tuleeta ejaculation infiltration omanyi obulwadde bulinnya ebbeeyi sajja ayinza okugamba radiator emuluma yazi kakati Jordan okwo kulega abantu balega bannaabwe Jordan bamulega bagenda omuzza ewaka omwana bamuleje gwe banage nagala kigude wa Jordan ekiri wa Jordan firimu yino Jordan banage Jordan yabadde kibanange Jordan wakati
kakati wano Jordan ogenda okulengera wano Jordan bannange ekintu ng'age jabulala Jordan anakonda bintu si birungi Jordan ogenda okwetegereza omukazi bannange naloze naye ate bali tannadda kuba yamulogedde mungi Jordan ogenda omuzulana ayabise empanama Jordan yayabika anakonda abantu balega bala manange kakano oluvannyuma lw'akaseera Jordan yafa mukyala yasigala wano yekka naye ng'ebiseera ebyo ajjukira essanyu eryalingawo emabega nga lava ekyaliwo ajjukira nga bagenda mu ddwaliro nga mwavu Jordan kazi yasooka n'akiruzamu naga bannange omusajja nga kalini wankubadde weewaawo abadde mwenzi naye teyandifudde oba eddagala linnamansamansa naye yabadde alina kukoma waka lyaddiminamu mu nnyumba yabadde amugema bulugo yabadde amugema ku bwenzi tugenda maaso katuddako ewa Sewandigi Jordan yafa naye ng'omukazi yeewuza eddagala bamuwadde erimiriza obwenzi bw'omwami ate lyamuse busi oli bulungi liyanfubutula ate tulyala mukasaawe tajja kulaba ono yalemera ku mwana w'abandi ono naye nga nnyina yatambula ngenda kuwa amajja gakubeemu yaya akikubeemu naye wawe ekiriyo kitegeera kale ono jaddi okumu n'ekikulu naawe oyagala nnyo ebyokukyalira ate nga getwegera ku yawaleti ate abakazi b'ennaku zino buli omu laba atandise okola pulaani gw'ate omusajja alina emmoloka kyova olaba bannange abasajja emmoloka batonoonedde abaana agenda okwerekereza bannange kiki kino akatugululu omwana avuddemu akatugululu gwe naawe ebbeeyi bejja tukole pulogi twala obutugululu bwo omwana avaamu obutugululu egenda efirimu yino efirimu egenda maaso kakati abajja ye aliko mukulu mandwa obuzibu bwennyini omusajja wange yafa naye bwe yafa nagendako ku musawo omusawo nampa eddagala nga twagala tumusibe abeere ewaka nga takyatambula yagenda kuleka ndi asiba musajja butatambula yafa bufi omusajja yabika bwabisi yafuna sikyalina ssanyu kyokka okuva olwo omusajja lwe yafa ze muntaaseeko sikyalina musajja ŋŋambako wakola ensobi nnene nnyo tomanyi nti kyewakola kyali kibi tomanyi nti bw'osiba bbaawo baweesibye naawe baweesibidde omuyiza n'ofa obwavu owulira ekintu kino olina okyetegeeza nze sigagenda maaso na bintu ebyo tetuwagira bantu bakozesa ddogo ku bannaabwe batyo ffe twafuuka bagundi bano bakansala kati emisambwa gyakunyiigira siisobola kukuyamba n'ologa omusajja omusibe kati kumbe wamusiba laba be waleeta naye nga jjukira omusajja gwe walina okuba naye owuwo wamutta yafa lwa bugayaavu bwo yayabika era teri n'omu yenna ajjagera ate gwe kasitono ddamu genda mu basawo emisambwa gikulaba genda ofa obukalaga ofa obwavu katuddako ewa lutuule tugenda maaso ne mwana gwe bannange mwana gwe bw'obuze nga nali kusomero mune tebakusomero kino nekyanasebo bakikuba amanda bya ddala namanyi ekiriwo olwaleero ne leero nja kukola mu kasonda
okiriya ali wano okiriya kati goino akasuka akayinja ku nnyumba ofuirako n'oluwanga olw'omujjonkezi ne manya nti gozze kale tonvaamu okiriya Ronald egenda maaso tumujjukira mu firimu emanyiddwa agenda okulaba ekintu kye kumbe omugwe akatujwe alegedde akatujwe bamanya basijja kuddaka bulanga ne tujjukaniramu omuli omwana nti bannange kiki ekyantuseeko okwandibadde ng'okweyagala kumbe oli amulabye ng'akatujwe yadde gwe akomyewo naye ng'ennaku emutta kumbe maama yabategamu oluwanyi awo kola ensalosalo yabasaamu ensalosalo olabye omusanga abakazi nga babasaamu ensalosalo abakazi balina ebizu bannange era omugezi olina bavaako nze nabavaako bakitadde omwana akomplaininga sakyo maama mwagala kunkola kimmwe baana bange nze omukazi nze gwolabanze omunnamwandunze abasomesereza ku bulumi mukulu wano yafuna olubuto lwagulako bananyinirwo maama oli musiru omwana agambye nyina lwaki abantu bamulabamu obutujwe egenda maaso abakazi balina ebizibu kakati Lutule bwe yava eyo nga yeesonyiwa omwana w'abandi oli kati ate nga addaku ono namwandu jjukira namwandu ono naye aliko ebikolimo by'emisamba okubaleeta eddagala mu maka egenda mu maaso bannange akatujwe nyoko siruwalire bannange buli luyi wafuuka butujwe buli luyi wajjudde akatu saa kumanyira ng'ani gwalekawo kumbe bamulabamu akatujwe emisamba giyinza okulemesa ofuna emirembe gw'ozannya owange bebe sweet melody kumbe yekwe mama nyabo wawe mama bannange kumbe alabiddwamu akatujwe ndabye nze ndabye maama akatujwe kakubasa masooti awo ng'aba ninja nga kabulako siriki makanika jangu ntaseeko wano kakati Lutule yakazimba evuddeko abakazi soko nyabeko pikipiki eno erabika kumbe engeri gyalimu ekitengo n'okusamba afuna obuzibu yaganye soko nzigireko pulaga alimu ekitengo ye Lutule tumujjukire mu itena live Rakai egenda maaso firimu eno kakati omukazi oli maama yaganye okola loosi Lutule aluguddemu nze simajja kuŋŋambako bankyawe batyo wama mukulu noonyaako omwami nanyini gaali eno ali awo mulalu amulagiridde gyendisire Lutule komawo Lutule tondekera laavu Lutule yayuza oluyuza sikapiki njirese omukazi osanga abakazi nga tebafumbiddwa lwa mbeera eyo kakati ono bamujjanjaba ne bigaana ne bazza ewaka kikuwa kyakuyiga ki kakati kalya buguuga nga ajja omulwadde yatabuka embeera egenda maaso ono ng'ayita sengaawe oyo musaze waffe nga mulaba tukole ki temulaba ati oyo mwempiso ze mwamukuba mwaleeta obuzibu kumbe ono baamugamba luli kyalina okukola kwe kulabika ndi alina okulaba nga omuntu anajjanjabibwa oba alina okwenenya misambwa bannange tumutwala awaloba biremye ono agamba mba oli obulwadde buganda bimuluma senga mulokole bagoba emisambwa
embuzi tebamugamba nti baleeta ya Misambwa yakagiganye. Temumanyi bulwadde buluma muntu mutudde buto. Negwe Isaac gundi gwe kali abukuga gwe twakulaba ddagwe. Tukugamba leeta seetu omuntu ajjanjabwe. Bizibu bye tebinkwata konve akwa. Bizibu bye byaki. Wate muganda okuyamba enganda. Owaza bizibu byali. Bizibu bye banayo. Ebintu si birungi. Ebintu ekika kiguddemu ensasagge. Ekika kiguddemu ensasagge. Waliwo aganye okujjanjaba muganda waabwe. Eri waliwo omulwadde ali obubi. Waliyo omulwadde afa. Bannange. Ekika kiguddemu ensasagge. Abalandi mayembe ge galuma omuntu. Nti ani amanyi bagalumika. Oyinza osiba enviri n'otasiba magezi. Mumutemu abye. Mumutemu laga kabuyiwe. Akatemulabangako. Gwedde senga senga agenda ogamba abaana sibalwana. Sagenda bagamba simulwana. Abaana nga batamye. Ajja kumbuulira. Ngenda mubakubira. Agenda kakasa nti nina ekibala kyendya kyatalya. Nze mbabuulira. Saakumenyera. Omulaba. Kwegala ddala ng'omutwe gwe gusinga obusungu. Jajja. Egenda maaso. Omuwala ono baamugana okuddamu okugenda mu by'emisambwa okutabaala. Kuba emisambwa gyamunyiigira era talitereera. Kaakati yaakoye ebizibu omutambulirako. Anoonya musajja. Kati nga ajja wajjajja mu wuutamagi. Sooka ennyambale kabyonzi. Ng'ayiwako kabyonzi. Analabikako. Baba n'ebintu awo. Muwala. Yakujja wana. Jajja munnange. Mbadde nze agenda maaso n'okwennyonnyolako. kuva lwe nagenda siddanga naye omusajja yanfaako. Musajja yayabika. Eddagala nali bijajja. Yayabika maini. Anji jajja. Wano bajjajja bakuwa eddagala. Ejjajja. Era babeera bakulaamiriza. Baamubuulira enkozesa y'eddagala. Eddagala n'alikozesa bubi. Nibakunnyonnyola buli kimu. Kaakati bagamba enkola y'eddagala olabika n'olisobya. Jajja ate saagenderera kulisobya jjajja. Munkolereko munnyambe. Ne munaye mbadde nsaba jjajja nnyambibwe. Ekikwataka bwe nfuna omusajja angamba oba nfuuka oba mbu. Buli musajja amulaba ng'enkalamutete afuuka enkalamutete afuuka obuntuntu obutategeerekeka. Kandabe oba banajja naye kiweenyi taliiwo. Gwe nga ndaba ensamamu. Wano waliwo akubye omugongo enkyukira eno seebe ennungi. Kuba amakkirira gesiga emagenda ayinza okwogera ebigambo nga bya Luganda naye nga byonna bisenvula mutima. Kintu kisonyo nnyo. Ejjajja. Era ffe gano nga bw'oti. Egenda maaso. Nze Ddumba. Buli kimu nkikola. Ejjajja. Mpaayo obukadde 2. Ofuna omusajja. Musajja waggula $2,000,000. Obadde oyagala kugamba obukadde 8. Nedda jjajja. Kati obukadde 2 bwe nkugambye butono nnyo nnyo nandikusabye obukadde 8. Nedda jjajja. Nedda jjajja. Kati bwe nkugambye obukadde 2 kintu kitono nnyo. Naye nga bwe njagala naawe ofune essanyu. Essanyu olifunire amusuubiza eddala. Kati njagala obukadde 2
ate ekira naawe okimanyi wane waddumba omuwanguzi nantalemwa kabaka w'emmandwa empeta ensozi zonna ensozi mwenda nezikuŋŋaanya olya nezikuŋŋaanya nezijja wano olya nezikuŋŋaanya tewali kinnemu wano nze siremererwa amaanyi gange gonna gonna ngalina ngakuŋŋaanya tewali kinkanga olya nze bwemakusabye tunulira bwabiri banyange gwe guno gwe baagala okugoba bamanyabo talabanga ku jjalamba eryo ejjalamba wulira kibooko wabya abazzukulu omukulu w'ekika muwabya abazzukulu ejjalamba lizze saba miliyoni 2 oli baamukolimira obutaddamu kuwasa ate gwowoza kiki kakati oluvannyuma lwa byonna tuddako ewa ssenga waliwo meeting atudde tabamiruka owedda balina ge balinda naye nsanyusa obbasanga mwanyinaze mwoli ogenda okujja ye mukulu w'ekika Eradde baaba gyendi mwanyina mukulu w'olujjazze lisebo njebaleko wulira ensonga nammwe mujebale kale nnyabo webale kujja baaba sebo omukulu w'ekika bw'otuukidde wano ennyabo nga ensonga etuuzizza ano ffenna nga bw'otulaga ensonga ya Isaaka Isaac ono mutanyi waffe kaakati Isaac ono kalya buguuga okuva muganda we lwe yalwala tebaamutwala oba teyayamba baali bamugamba okugenda mu ddwaliro nga lwaki era ye n'agamba nti omuntu ono bulwadde bwe yali alwadde si bwali buzungu nabalaba era okuva olwo teyaddanga akasaamulaba era ne mu kuziika teyajja okuwanga lwava kuye abantu batandika okulowooza okufa kwa munnaabwe kuyinza okuba kwava kwani ku kalya buguuga ate nga n'okumutwala mu ddwaliro yagaana naye nga nsonga ki tunuulira we yajja